ono Aisha ye mukyaalo wa mikisa Obanya lwa bantu okulaba story ye omukyala yaje mu inbox ayinanga Mr. Ken omwana temumuza mu kyalo zilimete gifo kumuyamba mu mbera yonna nangaba kera kuduka alyange ku mini price ndabe ekyo kubakolera mama banaye yengo nyina sigiri pasi munange ensonga zase zezitulese Ken ngansanyisa okulaba nakusingana munai sweet wange bannange munange nze mbadde nteesa mbu Aisha tadda mu kyalo Aisha tadda mu kyalo abantu bawoza mbadde mu kyalo ne bagamba nedda omwana omuwala alabika alina ensonga zirwaki taagala kudda mu kyalo kituufu ddala era azirina kati nange nga bwendi maama Aisha njagala tutandika okumusondera abakyala ffenna twekwate tutandika okusondera Aisha aleko okudda mu kyalo era njagala tutandike kaweefube Aisha okumufunira wanaabeera achogedde akiseyinza ono Aisha yenna bagambe nga tonsitudde ani batonsitula banange tulabirawa nabagamba omuntu w'omukisa nga wa mukisa sobola kubeera mugezi nosobola okufumba omusiru yafumba olina okwesiriwazaamu ebimu okwerekereza olina oba mugezi naye nga ebintu obiraba n'okola ki n'obyesonyiwa kati mugine emyaka gyammwe ebizibu bwe mulina mwegeziwaza temwagala kusemba nakyo buli kimu mukyagala kibeere nga bwe mukyagala kati mwe ebiseera byammwe ebintu bwe byalinga nga mubireka bwe tutyo oba bye mutugamba bino okubuuza omusajja avaawa aliwa ebyo byonna n'okugamba nti gwe tosemba nakyo bwe muyita okwegeziwaza mufe tuli shapu yes buli kye bakola oba olina ansa yakyo oba olina pulaani B ekitegeeza mwe temwalinaga pulaani B nedda mbadde ate ffe guno omulembe muba musanyuka nti abaana bagezigezi bashapu ate nga kigenda balemesa okuzaala ebirala byonna byaliganye naye okuzaala olwokuba mwe temwakozesanga kizaala ggumba tetwagikozesa era nakyo kyatuyamba okitegeera nti wazaalanga nga toyagala kusaawe nolomanya nti omuntu alina okuzaala mukama weebale naye nga luli wazaalanga tokola ki nga toyagala nogezaako sala amagezi ne bigaana kati era womunammwe amagezi mugalina bwe bizibu kati ekitegeeza ekitutawaanya kuno omulembe kuba namagezi yes mami munnange ffe twagala okugenda okukola ekyeyo obwakadaama kati abaana tebaligeze kubeera bakadaama bagende naye nga balina okumanya nti balinira okuzaala waliyo abagenda nga bazadde kyekirungi nomanya kyokolerera nakyo yes ne waliwo abagenzi nga bato ate nga bagenda kulwayo oba baveeyo nga bakutusa emigongo oba nga balemadde oba nga bakuliridde enkulu tezaala eggumba ekkadde terizaala zaala naye solo zaalayo bakini oba kati ate no oluusi omusajja yali kuwasizza nga yakola ki nga yagenda nga yalagawo bamutwala ate ng'otya okuvumira omusajja alina omukazi kukitegire kufugayonayonaebiryawo ku YouTube channel amanya magi nga bulijjo ngenda kusaba gwe omupya wobanga gwe mundigo ogusoso okujjako ku channel yange bambi beera nga ate osubscribingako like comment and share wokinkolera ekyo kiyambako video okuba nti etambula ate era kiyambako ne channel okuba nti ekula oyinza okuba nga si gwe mulundi gwe ogusoose ng'era obadde ng'onfollowinga naye nga tonabaako subscribinga kusaba obe nga ate bambi okinkolera emboozi ya Aisha tugiraba nga bwe gyetambula era nga n'omukyala tumuwulidde nga awaga agamba Aisha tayina kudda mu kyalo tusituke nga abakyala tulwanire Aisha yes akadde kano Aisha yeetaaga obuyambi naye ate Aisha
yeetaaga okuba nti abeerako awantu awali security. Either nze ngamba Aisha yalibadde adda mu kyalo waba nga asobola okufunayo security oba n'afunako omuntu gw'abeera naye nga awantu wagenda okubeera wali safe. Ate ekirala tulabyeko bangi bebagezezzaako okuwaga ne bamusuuta ne bamuzeno ne bamuzeeri, but at the end nga byonna biwedde n'olaba nga ate bakaaba mu butuufu ng'olaba embeera yaabwe tesanyusa ng'ate twabawagawaga nga wano ku media. Nze nsaba abantu abakolako interview ku Aisha oba abamuggyako interview baali badde nga Aisha no bamugya mu kamera kuba bongera kumuleetera buzibu. Aisha interview gye yasembayo okukola nga agamba muzeeyi tokikola ku lwange wabula okikola ne ku lwa bebi waffe, kitegeeza Aisha ali lubuto. Era interview eyo bwe yaggwa in the next 2 days mama Jona n'alumba Aisha n'amuggyako ebintu byonna n'atwala ne byeyatwala. Aisha bye yagamba nti ddogo bye simanyi oba kituufu nenga bwe bityo bye byali. Mubadde balabi balungi, kansabe Mukama Katonda abankomere amusule bulungi musiibe bulungi wonna wowangalira okuba nti ate olaba vidiyo yange. Bye bye.